Federation kiri nti federation ekolebwa association, so association zonna zasobola okuba nga zeegatta ne forming up what we call a federation. And this time round twabijje mu bikoosi bya bano banjagalayo 135 twasazeewo tugende regional, so this one is different. Association zonna zolaba ziri federation zaffiliates zonna ziri mu regions, meaning tucoveringa Uganda yonna. Tulina Greater Ankole, tulina Greater Mukono ng'era bw'obiraba. So ekintu kyanjawulo kubanga obubbi bubadde busukkiridde mu industry y'abayimbi, twasazeewo tujje tutereeze ebintu bino byonna bitambule bulungi. Was Ray Signature aka Uncle Ray, ndi muyimbi, I'm a songwriter, the famous one buli omu akimanyi Sewana, nenga ni musanyufu nnyo okubeera wano Kingdom TV, Dom FM. Yes, blessings on blessings. Yanga ni musanyufu okubeerako nga njigira wano n'abalabi mbadde ngenda gamba bawuliriza kyetuliko wano leero. Okay, leero tusisinkanye abayimbi abava emikono, Greater Mukono, Buvuma, Kayunga, Bukwe, Mukono yennyini town n'ebitundu birala bingi nnyo. Tusisinkanye wano okuva ku Uganda Musicians Federation, bantumye bakama bange tandika okuyitamu mpulira ebirowoozo by'abayimbi b'ewaka eno Mukono, era nga ni musanyufu meeting yaffe yakubiri tugenda mu maaso. Tulina ebintu bingi bye tudiscusses era mujja kuba muliraba nga tuyitadde mu practice, naye nga njagala nnyo okwebaza buli muyimbi azze. Meeting yasooka twali ndowooza nga 20, eyaliyo tubadde abayimbi nga 10. Kyemmanyi egy'okuddako tuyinza okususaawo kuba buli lwe tukola meeting abantu beekunga ne bayita bannaabwe abalala, era njagala kwebaza buli muyimbi abadde wano leero okusema Gardens. Mwebale nnyo, mwebale ddala okukuuma obudde n'okubeera abagumiikiriza. Yes, so meeting eddako era tujja kuba tugicommunicate nga ya mwezi gujja, tujja kuba tugicommunicate era mugirinde. Yes, sigadde nze amanya Ndowooza Bboloke, president wa Greater Mukono Musicians Association. Musicians Federation tetubirangawo na federation y'abayimbi eno yasoose, ate structure za federation eno za njawulo, ziri region. Ensonga lwaki balina okuteeka obwesige mu federation tekiri focused. Ebyedda byabeeranga bayimbi ba Kampala, bayimbi ba Central, naye kati kisaasaana, kiri eggulu, kiri mu north, kiri mu east, kiri mu central, kiri mu south, kiri mu west, kya national, kya Uganda yonna. So tebasuubirayo ebintu nga ebyali in the past emabegako. Yes, kiri bwe kiti bwe tuba nga tusaba copyright era tunagisaba fenga be ba individuals tusobola kuyisa copyright. Tegeeza gavumenti eri mu buyinza ndowooza bye tuba tulina okusaba copyright nga babasaba sente ku mulyango. So si kiwagidde kubanga promota bw'ojja n'otegekanga mu mukono mwe olina okuwa abaana baffe omukisa okuyimba, kubanga sente zezikola mu kitundu kyaffe. Lwaki tuwa abaana baffe omukisa kuyimba? Lwakuba kye tukkaanyizzaako nti tetwagala kuyiwa bayimbi bonna ku kivulu kya muntu, nga tugende mbu abayimbi bonna ab'emikono bangi tuyinza okuyiwa bayimbi 10 nedda. Tugenda kwekolamu organisation tulondeko abayimbi tugambe nti leero ku kivulu kino twagalako abayimbi nga 10, mubawe omukisa abayimbi baffe bayimbe. Ngenda kwogerako ne bapromota b'emikono, ngenda kwogerako ne bakama bange aba federation, tusse omulanga gw'abaana bano baguyise nga promota. Mulekeraawo okuyisa obi abaana, mulekeraawo osasuza abaana oyimba ku stage zammwe. Yes, oza akawunti zammwe, bw'oggulawo akawunti ebulaga gyaba abayimbi bwe tuyina gundi yanziguliddewo akawunti tomanyi na password ya akawunti yo, okuba bukubi si bwafa enkya ngwe akawunti egenze, beera ne password ya akawunti yo. Kyekyo kyekugambye nti funa essimu ennungi ologinga ebintu bye mu ssimu yo, nti gundi bwagenda neefiisa ekyakyusa password ogiwa omulala gwali mu control y'ebintu byo. So njagala mujoyininge mube ba member, tutandike master class eddako ngenda leeta abasajja ba distribution batubuulire music waffe tulina muteeka tutya ku iTunes, Spotify tumuggyemu akasente, kubanga bw'oŋŋambye waswa nti osobola oleeta abantu 10 era osobola bagamba oggula music wo ne baba nga tips buli mwezi ezo ziyingirewo. Olinayo bakwano obumanya balina iPhone bangi, iPhone kuno tuteekako music olina ggula mugule, waki ezo sente zikuyitako?
osigera so tugenda bitereza ebyo byonna nyabadaddakaawo n'oyagala ennyo Wizkid nga tagenda na kuwasaako mu famire yammwe ndyokanga Wasswa alina omukisa oguwasaako mu famire yammwe muzira nadduli omuntu yenna asobola owasaayo. Nze kyendowooza solution gye tugenda okuba nayo nga tumala okwewandiisa tujja kwesundamu ssente ngaffe. Bano abaana bazina ennyimba za TikTok abazipromotinga mbamanyi abamu omuwaayo akasente ne bazina oluyimba tufunayo abaana nga 10 naye tulina okwerondamu tujja kwerondamu akakiiko tugende nti kati tusindikaani eno tugende nti tugenda sindikayo abaana ngaaba mu mwezi tugende kati tutambuza music w'abaana abaana tubakwatewo ku TikTok lwakubeera nti ngawogaye buli muyimbi ajja kwagala omupromotinga naye tujja kusalawo nga mmwe mulonde mugende nti mu butuufu ku nnyimba ze tuwulidde zina 3 ze ziyitawo tulondemu tugende nti kati kasente ke twasonda tulinawo mmeka nti bano abaana ba TikTok buli omu asaba ebintu emitwalo 2 tufunemu ba TikTok nga 5 naffe twongerezeeko tukwatireko ku social media tweyambe tulabe nga tugenda kukozi bino ebintu byakwataganiamu ebya promotion. Nze mbagambe tuteeke ennyo essira ku social media kubanga social media kati yetambuza endongo. Kiri mbagambe bwe mumala oregisteringa nga bammemba ngenda baleetera abasajja ababayamba ku bintu bya music wammwe ng'egye mugenda mu distributinga. Simanyi kugulawo YouTube channel ngenda mukuleetera abannyonnyole era tujja kujja meeting ndowooza eddako erina kuba ku mukube paka ebivulu bye batadda muteeka bivulu muno. Klasi ya production nga mukulu Wasswa waali tuyitenga n'essimu annyonnyole ba producer bali mu mukono kiki kye balina okukola programs ki ze balina okukozesa kukolera abaana music omulungi weetaaga sound card ki microphone ki gye weetaaga okitegeera bapromota nabo tujja bayita mu meeting yaffe naye nga tumaze okubeera bammemba bwe tumala oweewandiisa nja kuyita wano bapromota bateeka ebivulu mu mukono batuule wano mubookye nga babawulira ne badijjo nja bayita ab'omu mukono kubanga tugenda tuteeka akantu ku bantu nze okuteeka akazito ku badijjo kuba music w'abayimbi b'emukono music anobanga mulungi nga Wasswa wabagambye kakati oluyimbawo sound mufu gwe kenyini wayimbye offside ate oyagala nkako edijjo oddukuba kola music omulungi kuba music omulungi ekyokuwemula kyamazima matuufu nze yagambye music oyo weekuwemula nze nange nanyinayo sijja bagala nze sijja kubeera nga ali pazo yagaye mukezo yegana sumbusa kale nze ninaye akayimba akafu bakayita nakulyako naye akayimba tekasobola kuwangala kusinga nnyimba nga One for the Road nnyimba music omulungi music w'obuwe mutasobola kulwawo wano kibayita ono mukulu yayimba kamabagata kasenyanko ajja kalyako n'aba ne bakawulire music omulungi oyo mumanyi etavaawo ekyo tukimanyi kaadi ziri tuli muzikola gyegino emitwalo ebiri gyetubasaba gyegino gyetubasaba tubakolereko kaadi ng'erina logo ya federation kakati njagala ogende ku kivulu obalage kaadi ya federation bakugaadi ombuulire ojja kuwulira wenja okwabika ne promote oyo nga bwaganye okuyingira ate olina kaadi ya it is being watched on TikTok luyina video nyingi wano mukkiriza TikTok yekola hits oba temukkiriza so oluyimba lwana lulipopera ku TikTok kyegeza lutandisa okukwata mu bantu lugendayo muzeeyi hiti si ya myaka nze ekyo nkimanyi nti n'omuntu wa myaka 6 yagikubye nga wakabiri kyogamba muzeeyi kabuye semboga takyaswala yimba hiti kikyoyogera ekyo nze sikikkiriza era muzeeyi yabadde mutuufu ga nkyasobola ogiyimba jasimba wadde bwichansa abato nammwe mukoleki Edi ntambuza mpa ku lisiti ye y'abammemba nga mu butuufu abaakeewandisa bali 3 kati Kenzo naŋŋamba nzija kulaba abantu 3 so ogenda otereeze mukono ze meeting zino kubanga ne Edi tayagala mmala budde bwe kujja kwogera n'abantu kummwe wano simanyi oba mwenna muli bayimbi naye bw'owaayo emitwalo gy'ebiri n'olaga nti ze ni muyimbi w'emukono nange nja kuzayo lisiti ewa Edi mugambe nina abayimbi 10 baagala kukulabako obannyonnyole okitegeera so kati essaawa eno tuwogera naye tetunaba kubeera bammemba baki kyekyo kyembadde mbasaba bani kyobola ne mukyameriya yeeyamye okusasulirako abamu abatayina nti tulonde mutugambe nti kati tugenda yimbako 5 oba njagamba oba Wasswa oba ani yena gwe nawe buna kati londamu abantu nga 5 abagenda oyimba abayimba ku kino ate si bwe bajja oyimba ku kiri tusobola tufena tusobola oyimba kubanga omuntu otamuteekako amateeka nti abayimbi baffe muna mu association bayimbe ojja kwesanga ekivulu kye kijjudde so just tumulage tuli organize tumugaye at least
berako n'abayimbi baffe mukaaga Bowacha. abayimba wano osokowe n'abaana abala chance eyayimba wano asooka alindemu kyekiriyo kyabadde agamba omululu bw'oba wayimba wano ate sooka olindemu webategeka ekirala ku kolini lindamu banno bayimbemu bw'oba ogenda kukolagana naffe lindamu banno nabo basooke bayimbemu olyoke naawe bakuddemu recycle kitegeera kyekyo kyetutegeeza okuba nga tuli organized amasimu amalungi essimu yiino tekako akayimbako naye buli kaseera oli muyimbi bakusanga ozinya ku nyimba zakusaasira ezi zonna ozizinyako ddi tandikira ku ggwe kanate nga nawe onenya nti kimanya bakotogedde endongo yange oyina essimu oyina tiktok oyina ne bafollowers abawera omutwalo tandikira ku ggwe okwagaza abantu music wo okitegeera baganda bange kangere ku mwami nonze tutaleke babegeeno batnalinga naffe abayimbi b'emikono batuyamba otuusa music waffe kuki naye era byonna nga bwe mbagambye tulina okukola ki okuteekamu kubanga music is an investment teri muntu agenda kugulira ngoye azikuwa oziteeke mu botiki mbugga otunde ofune ne famire yo nga ye si muganda wo so kitandika nze olulina lunaku social media lwe yali enkubye kino kati ye karakita y'omuntu gwemulaba kati tewali kiyitiisa nze gwemulaba uganda yoneza okubeera nga envuma naye nga ndi mugumu bwenti kubanga mmanyi nti enkya nina okukeera ziguse ekirooto kyange kiyitewo so tekifaayo omuntu anvuma oba ti espiriti gyenjagala mubeere nayo bw'onoddeeyo gundi ampalana ne weekubagiza eno ensi katonda teyagikutondamu kwekubagiza kwesaasira okitegeera tegwesaasira okitegeera ebintu bino byonna ffe tetugenda okukola ngenda baleetera abantu ababawa amagezi nti promotion nkuleetere kabaka mu bya promotion online akubulira ekyokukola oyige oba toyiga tosuubira nti nja kuwa ideas eziyamba nkugaye nti omanyi batiktokers kuliko gundi ne gundi ne gundi sobola okwogera naabo abatiktoka balina groups zaabwe kyembagambye balina group yaabwe balina n'abakulembera bano abazina ennyimba ez'abayimbi sobola obayitamu abakulembera ne mugaa jangu oyogereko n'abayimbi bange ab'emikono era very soon we binaatuuka ng'ali ready ajja bibaniveiringira mujja bira kuliko cameras kuliko studio equipment kuliko ne sound wa events nti omuyimbi kyetusinza tufunye okusoomozebwa mu bantu bano balina ebima ba events batuseera n'ogamba omuntu njala kutegeka awantu n'akusaba sente z'amataala nga mbutuufu tosobola nazijjayo bw'osolooza abantu n'agamba katuleete ebyuma by'abayimbi nti bwe bategeka bya maintenance nti owaayo akasente akagenda okuyamba ebyuma okumaintaininga naye nga busente busaamusaamu studio tulina pulaani era wali we twafunye mwami naddulu walabyewo pulaani yaffe yabadde ki emaaso office emabega studio eyo pulaani yange eva era nagiina mutwe nti omuyimbi w'emikono Greater Mikono Musicians Association ina okuba ne studio eyaayo ku bwayo era ng'egenda beerawo guno omwaka nga tegunaba kuggwa studio yaffe egenda beerawo lwakuba studio egenda ba yakabi naye si ya bwereere waliwo akasente akatono kubanga wenaga nti studio ya bwereere amasannyalaze ani anaagasasula producer ani anaamuwa ssente akasente akajja osabibwa katono ku lwaninga studio eyo naye nga studio tugenda eri mu pulaani era nenadduli twakyogerako naŋŋamba wano buvuzi bwaffe twagala studio eri standard abaana baffe bakole music omulungi ne mugamba kiwedde naye kituuse eri bakama bange era nabo bagenda kutusapootingako naye era bwe banaakirwisa nze nga bwe tulwa n'ameria mukyala ameria ono atravelinga nnyo ebweru namutuma zi computer namutuma computer sound card ennungi ne bye twetagisa mu studio yaffe naŋŋamba ajja bitugulira abanje tubanje tulireeko so she is soon going to travel naye bwana traveling ebintu ebyo ajja bitufunira computer n'ebiki bye twetaaga mwami Alex Bani alina akayimba bayita kabbi wange mugire challenge muzikole ku TikTok. Alex Bani oli akayimba ye kabbi